Abooluganda Mukama waffe Yesu Kristo ebazibwe. Njagala okwebaza Mukama olw'obulamu bwa buli muntu. Njagala okwebaza Mukama olw'obulamu bwammwe n'obwange. Katonda kitaffe ali mu ggulu aweebwa ekitiibwa. Mbaaniriza mu kiseera kino pulogulaamu eno eyitibwa ebyama bya Altar Uganda. Pulogulaamu eno eyitibwa ebyama ku Altar Uganda. Olwaleero kansabe Omwoyo Omutukuvu atukulembere era twogere ku nsonga ze tugenda okwogerako mu linnya lya Yesu Kristo, Omwana wa Katonda omulamu. Katonda kitaffe, Omwana n'Omwoyo Omutukuvu, Mukama, laba nga tweyanjula mu maaso go kitaffe omulungi. Tweyanjula ayi Katonda wange. Tweyanjula ayi Mukama ku kyoto kino, ku Altar Uganda Mukama n'ekyaki ya Kristo. Mukama nga tuzze okubaako ebyama byetutuusa eri abantu bo. Taata nga bw'osobodde Mukama okutukozesa ayi Kitange Katonda omuyinza w'ebintu byonna, nsabye omukono gwo ogw'amaanyi gutuwanirire, tuwa amagezi okumanya n'okutegeera, era Mukama otusomose embeera zonna ezinyiga abantu bo. Mukama, omukono gwo ogw'amaanyi ogutayimpawadde gwegulumize. Omukono gwo ogw'amaanyi ogutayimpawadde Mukama gwegulumize Kitange Katonda omuyinza w'ebintu byonna, Kabaka ba kabaka. Nsabye otusisinkane Mukama, nsabye otuwanire Mukama, Katonda ow'ekisa ekingi otutaase ebintu bye tuyitamu, embeera eziri mu nsi. Yamba abantu bo Mukama, yamba abantu ayi Katonda wange, yamba abantu ayi omuyinza w'ebintu byonna, yamba ekkanisa Mukama, yamba eggwanga Mukama, yamba abasajja n'abakazi. Taata, tuzze mu maaso go, oyogere gye tuli, oyogere eri obulamu bwaffe, oyogere ayi Katonda atajjulukuka. Omukono gwo ogutayimpawadde Mukama gutuwanirire. Nsabye Mukama okyuse okumanya kwaffe, okyuse amagezi gaffe, okyuse byonna ebitukwatako Mukama. Taata omulungi, Kabaka w'abakabaka, Katonda nannyini ggulu n'ensi, kyusa byonna Mukama, kyusa byonna Mukama ebitukwatako, kyusa byonna Mukama ebadde bitukozesa mulamu bwaffe. Katonda w'ekisa ekingi, nsabye omukono gwo ogw'amaanyi gwegulumize. Nsabye omukono gwo ogw'ekisa gwanire abasajja n'abakazi. Ekitiibwa ky'Omukama kirabisibwe. Osande Alufa, osande Omega. Abooluganda Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Nsanyusa obbalaba abantu ba Katonda, tusimire Odesi, Namutosi, Mukama bawa omukisa. Nsanyusa okubalaba. Katugende mu kigambo kya Mukama eddakiika eno. Waliwo ebyama bye ngenda okwogera. Katonda akuwe omukisa, osobola okusharinga obubaka buno n'obutuusa kwabo bonna. Temufaayo omusajja ono gwe mulaba. Mbeera gye tulimu, tuli mu nsiko, tuli mu kulwana, tuli mu lutalo olw'emyoyo. Katonda kitaffe nga ye komanda. Katonda kitaffe nga ye komanda waffe. So tofaayo ku mbeera yonna yonna gy'olaba, naye byonna tulina okuba nga tuli bawanguzi mu linnya lya Yesu. Tuzze ekyawandiikibwa kigenda kuva mu Zabburi essula 18. Zabburi 18.
Osande Katonda omwesigwa, osande Katonda ow'ekitiibwa, oli mutukuvu Mukama. Mukama waffe Yesu Kristo ebazibwe. Mukama waffe Yesu Kristo ebazibwe. Osande Kitange. Amiina nnyo. Mwebale kubaawo, mwebale kubaawo era mwebale kujja. Mwebale kwagala Katonda, mwebale okwewaayo eri Mukama. Osobola okunyiga ku kapensa ka batoni n'osobola okuwa abalala ekigambo kino kye tugenda okuwulira n'otakiwulira wekka. Kiyinza okuba nga kiringa ng'ekitawooma n'ekijja kuwonya. Kijja kuwonya. Asante Mukama. Oli Katonda w'amawanga, oli Katonda w'ensozi, Yesu oli Katonda w'ebiwonvu. Taata oli Katonda wange, Mukama oli Katonda w'ensi eno. Taata oli mutonzi wange, ai Yawe. Oli Katonda w'amawanga, oli Katonda ensozi, Taata oli Katonda w'ebiwonvu byonna. Sinza nange oli Katonda w'amawanga, w'ensozi, Yesu oli Katonda w'ebiwonvu. Navunamanga nensinza, gwatula kunamulonde nene, navunama Taata, navunama Mukama, navunama Yesu, navunama Mukama, navunama. Tuli mu Zabburi essula ya 18, tugenda kutandika n'olunyiriri olwa-27 naye nga olunyiriri lwe ngenda okubaako lwenjagala ennyo lwe lunyiriri olwa-29. Lwaki tuli wano? Waliwo emyoyo mingi egibonyaabonya ekkanisa era negibonyaabonya eggwanga. Emyoyo egyo gy'emyoyo gy'okudda emabega. Ekintu kino kigazi n'okusinga bw'oyinza okukirowoozaako. Ekintu kino kigazi n'okusinga bw'oyinza okirowoozaako. Mirembe Jane, Mukama akuwa omukisa, mwebale kubaawo. Njagala twetegeere ensonga zino. Tugenda kusaba tusumululwe mu linnya lya Yesu. Ogenda kusumululwa. Katonda agenda kukusumulula. Toweetaaga na kussaako mikono. Wabula okumanya obumanya amazima kikufuula ow'eddembe era n'osumululwa n'ova mu buwambe. Nziza okwogera ku kintu abantu kye balowooza kyonna buli omu kyasanyukira era gy'agambirizaako. Naye ng'ekiri emabega waakyo bubi bwe buliwa. Abantu ba Katonda bantu bangi baloosa ebirooto. Olootodde emabega, ozze mu ssomero, oloota olina obwana bwe wabeeranga nabo, oloota musula mu nnyumba enkadde gye mwabeerangamu. Ekintu ekyo ky'olaba okyeba mu nsi bw'otyo, okirabata bw'otyo, n'ekitegeeza ebintu bingi.
gwe kennyini nga tonnadda mabega, ensi yo yasooka okudda mabega n'ekkanisa. Nga gwe tonnaba kudda mabega, ensi yo eyasooka okudda mabega n'ekkanisa. Kati nzize okutegeeza ebigambo bino, osabe weekutuleko ekyoyo ekyo wekka era osumululwe. Buli omu omanyi ekintu ekyakukuba ne kikuzza emabega kiki. Omanyi obuzito bwakyo era omanyi we waseseetukira n'odda wansi. Omanyi wandibadde luddawa, olina emyaka emeka, okoze ebbanga lyenkana ki. Katonda talina pulaani mbi eri bulamu bwo, tekibangawo. Katonda alina pulaani nnungi eri amagenda go. Ezo embeera z'oyitamu, emizimu, endagaano ezaakolwa ze zikufudde omuddu. Njogera ku kyoyo ky'obuddu. Engeri gye nnyina obudde obutono ndowooza nnyinza okusoma ennyiriri ezitali nnyingi kuba nnyina obudde butono. Zabburi 18 onyirwayo 7. Kubanga onoolokolanga abantu abajoogebwa. Ani alokola abantu abajoogebwa? Ye Mukama. Kubanga onoolokolanga abantu abajoogebwa, naye amaaso ag'amalala onoogatowazanga. Katonda anaakulokola gwe mu mukono gw'abajoogebwa. Mwana wa Mukama, oli mu kujoogebwa, oli wakati mu kujoogebwa. Abasinga obungi bali contented nga balowooza nti obulamu bwe balimu bwe bwo. Si bwe bwo. Mwana wa Mukama Odesi, obulamu bw'olimu bw'osaanidde okubaamu. Jeeni Namutosi, bwe bulamu bw'osaanidde okubaamu. Okuva 18 okuva 27. Si bwe bulamu bw'osaanidde okubaamu. Watondebwa ng'oli kyamuwendo, oli wa kitiibwa, oli mwagalwa wa taata. Neraba obulamu bw'obeeramu. Saagala nkugamba by'otategeera. Laba bw'oli, laba w'osula, laba bw'osiiba, laba obulamu bw'oliivingiramu. Otambulira mu kutya, bingi byotasobola kukola. Okubeera obubeezi omukazi, wandibadde mu maka ago, wandibadde mama w'abaana, mukyala wa Samuwano, naye olwaleero osula mu kaluumu wekka. Oteekebwako limiti ku buli kintu. Abantu abasinga obungi ekintu kino bakirabira mu mubiri, tebasobola kitegeera spiritual. Naye pulaani ya mulabe okufuula omuddo. Bwe twogera ku kyeyo, abantu bamanyi nti omwoyo gw'okudda emabega balaba bulabi birooto ne balowooza nti kikomaawo. Ekyoyo ky'okudda emabega kyasooka kuwamba nsi ne kiwamba ekkanisa. Kitya? Gwe wandibadde muweereza ali mu kkanisa aweereza, naye olwo wasimbula ekigere n'ogenda ebweru gy'oli, oweereza yaani? Ne zino social media zoze zolaba zitutuddeko ne twogera kuwaguza mulabe sitaani, wandibadde tosobola kukiraba kino. Olw'okuba nti twabikkulirwa enkola z'omubi sitaani, tukutuukeko mu ango zonna, mu sitayiro zonna, yensonga ky'otulaba. Sitaani yakubuzaabuza n'akutwala mu buwambe, mu buddu, asobole okunywereza eyo. Wandibadde muweereza w'amaanyi, wandibadde musinza w'amaanyi, wandibadde w'amaanyi nnyo mu kkanisa. Mu nsi yo wandibadde omu ku ba business lady, wandibadde omu ku bantu ab'amaanyi, naye osobola okukuba ekyo n'okikuba omwaka ogusooka, n'okikuba ogwokubiri n'ogwokusatu, emyaka 5 n'ogimalako nga bakubuuza eri wa ggoloofa gy'ozimbye nga togirina. Naye ng'olaga nti okolera olisivinga saale buli mwezi. Ekyoyo ky'okudda emabega kyasooka kuwamba ggwanga
nga tekinnatuuka ku ggwe. Ekyoyo ekyo waliwo abaakisasulira, waliwo abaakifunamu, waliwo abamanyi endagaano ezo. Edda baatwalanga abantu mu buwambe nga babasibye enjegere. Olwaleero beetwalayo bokka nga n'obusanyufu basanyufu. Ekyo kyoyo kyakudda mabega. Wano ow'omutima omunafu ayinza ogamba nti ate kati ono baatutwala mu biki? Njagala otuule wansi weefumiitirizeemu. Wandibadde okola kisinga obadde mu nsi eyo? Emirimu emeka egyandigenze mu maaso mu nsi eyo? Wagenda mu mawanga g'olimu naye sitiri obonyaabonyezebwa, otulugunyizibwa, ne ssente toziraba kubanga oli mu kutuukiriza ndagaano ya Buddu. Ekyoyo ekyo bajjajja ne bajjajja kati omuzimu guno oguzze mabega gwo gwameruka okukuba buli muntu ku ttaka. Njagala Wekutuleko ekikoligo ky'okudde mabega si bw'otyo bwe wandibadde. Eyo gy'oli si gye wandibadde. Ebyo bye bakuyisa si bye baali kuyisizza. Emmere gy'olya si gye wandiridde. Nalabye omukazi ng'akubwa, bali mu mutuga, bamukutte mu bulago batuga, bamusibye emikono bati emabega, bali mu mukuba kyeyonoonere mu maaso mu bulago. Omukazi n'akwata mukazi munne n'atuga, ng'atuga mama w'abaana. Njagala ombula eyo yali pulaani ya Mukama. Simanyi oba yafudde oba teyafudde. Nalabye ka vidiyo, nawulidde nga nfa. Bino ebintu bye twogerako mu Bayibuli abasinga obungi babiyita bya kumala budde, naye nga bitegeeza ku ggwe. Lwana, saba Mukama akuwonya omwoyo gw'obuddu. Abasinga obungi wagukolamu, waliko e Dubai, waliko e Oman, waliko e Saudi Arabia, naye ate tewakoma, wamaliriza okyagenda ne mu nsi endala. Ekyoyo ky'obuddu kikyakusika. Oli contented, ndi Kadaama, ndi Sekadaama, nfuna ssente. Ebizimbe meka byozimbye mu nsi eyo? Bameka be walekayo nga bazimbye? Oli omu ku baatuukiriza ekyoyo ky'obuddu mu nsi eyo. Ekyoyo ky'obuddu kyawamba Uganda nga kisapootingibwa abakulembedde ensi. Bangi abasajja bafudde, bajja kuddayo baleme n'okuzaala kubanga ebikolwa bye bakola. Gw'oli wa mukisa nnyo awulira ekigambo kino. Bagenda kuba tebakyasobola kuzaala. Mwe abakazi mugenda kuba temukyasobola kuzaala baana balala nga mukutuse muweddemu endasi. Oli mukukolerera buddu n'okisanyukira. Tosanyukira mwoyo gwa buddu. Kaabirira Mukama agukuwonye. Olwaleero nazze okutegeeza era okukutulako ekyoyo ky'obuddu kikuveeko. Ekyoyo ky'obuddu kiwamba obwongo, ekyoyo ky'obuddu kiwamba omubiri, ekyoyo ky'obuddu kyawamba ekkanisa. N'abasumba ababasumba tebasobola kumanya nti okutwalibwa obeera omuddo mu nsi endala si pulaani ya Mukama. Abaana ba Isirayiri bagenda mu buddu lw'okuba nti waaliwo endagaano eyali emenyeddwa jjajjaffe Ibulayimu. Kitegeeza kyali kikolimo, nakibuulirako olala ne balowooza nti ndi nabbi wa bulimba. No, njagala okutegeeza okubeera omuddu. Tuli baana ba Isirayiri ab'omwoyo abatali ba mubiri. Isirayiri ey'omubiri yagenda mu buwambe. Jjajjaffe Ibulayimu ng'agenza okuweerayo saddaaka yalina ebyali bimusabisa. Waliwo ekyali emabega we ng'alajjanira Mukama, talina mwana. Yaggwamu essuubi kubanga bw'ogenda n'osoma n'otunuulira okubikkulirwa kuli mabega w'ekintu kino. Jjajjaffe Ibulayimu yanafuwa ng'omuntu wenna bw'onafuwa. Ffenna tukimanyi nti bw'obeera n'ebizibu oba n'ebirowoozo bingi obulamu bwo bukendeera. Jjajjaffe Ibulayimu yagenda ku kyoto. Yagenda ku kyoto n'awaayo saddaaka, naye yalina obunafu nti teyalina mwana, yalina ennyiike nga ggwe gy'olina. Wakati mu mbeera gy'oyitamu, mu nnyiike gy'olina, osanga ebizibu bingi, okolwako bingi. Ababaddeko ku pulogulaamu zaffe mabegaawo mukitegedde, nze nkyogerako. Ibulayimu ye yatwaza abaana ba Isirayiri mu buwambe.
eggwanga eddamba Katonda lye yamutegekera lye yateekateekera okubeera ery'enjawulo obulamu obulungi ekyatwaza jjajjaffe Ibulayimu kyali kikolimo. Osanyuka otya ng'oli munsonyiwe saagala kukozesa kigambo ekyo kuba mpa abantu bange ekitiibwa, mpa abantu ba Katonda ekitiibwa. Tosobola kusanyukira mbeera gy'olimu ensi ey'obuddu, embeera ey'obuddu bwe bakusanga ng'ogisanyukiramu. Abaana bawala bagudde eddalu ku social media, bali ku TikTok beeyambula, bali ku TikTok bagudde eddalu. Eyo pulaani ya sitaani yaali mu kukola. Mukulembezeewo tasobola kiraba, pasitawo kimulemye okulaba. TikTok ejjudde bantu abali batyo mbayite ntya naalibadde ngamba nti abali yakyeyonoonere, kubanga maama w'omwana bw'avaayo n'atandika okusika amazina mwenna mugalaba mubimanyi. Ekitiibwa ky'abakyala kiweddewo, eky'abaana abawala kiweddewo. Lw'obuddu omuntu abeera mu nnyumba obwongo ne busitaakinga ne bufa. Bagenda kutuusa nkya nga bagamba nti ABCD tulina pulogulaamu ze tusomesa ku mikutu gyaffe, naye tuwaguza buwaguza okubatuusaako amawulire ago. Bangi temugatwala. Wabaawo business tips, tukugamba fuba nnyo okole booti ne booti, eno nga gwe omutima gugamba TikTok. Kyekikuleetedde ekyo mwoyo gwa buddu. Era TikTok yaleetebwa kubeera baddu. Tewali ali ku TikTok nga si muwambe, buli omu yawambibwa. Olunaku ofuna ebigambo bimeka ebikwongerayo? Ofuna ideas mmeka? Bw'obaawe wali wadde Uganda, wali badde osimbye mu lumonde, wali badde osimbye ebijanjalo, wandi badde osimbye muwogo, wandi badde nga buli budde obwongo buyiye okulunda ku nkoko. Naye obudde buno olowooza kimu, TikTok si ggwe gwali wano tobirowooza kuba ensonga ng'oli wano oli mugezi. Naye ekyoyo ky'obuddu tukikutula kikuveeko. Ekyoyo ky'obuddu kyasooka kuwamba bakulembeze bamwe kubanga babatunda bakigenderedde, bakimanyi. Njagala onoonyereze mu myaka gy'obuvubuka bajjajjaabo baalinga batya. Genda obuuze maama wo, genda obuuze jjajjaawo. Mu myaka egyo gy'olimu teyabeera ku buddu, tebaakuza abaana, tebawangadde. Kigenda kutwalira ekisa kya Mukama okuwangaala ng'ovudde mawanga ago g'olimu. Ng'ovudde mu nsi ey'obuddu olya bubi, osula bubi, otulugunyizibwa. Kigenda ku sitaani yatajetinga okutta obulamu bw'abaana ba Katonda mu mbeera y'obuddu. Teri buddu bulimu kalungi. Olwaleero nkikukutulako ekikoligo ekyo. Olwaleero nkikukutulako mu linnya lya Yesu. Olwa28 kubanga gwe olikoleeza ettabaaza yange, kubanga gwe olikoleeza ettabaaza yange. Mukama Katonda wange alimulisa mu kizikiza kyange, kubanga gwe olikoleeza ettabaaza yange. Katonda musabe akoleeze ettabaaza yo. Saba Katonda akoleeze ettabaaza yo, mwana wa Mukama. Ettabaaza yo bwe naayaka kankutegeeze, nsiba nkyogerako wano abamala kati bakitegeera. Buli muntu watondebwa ng'olina emmunyeenye ku mutwe gwo eyina okwaka nekonekitinga n'eggulu. Oliko emmunyeenye erina okwaka nekonekitinga n'eggulu. Sitaani yakozesa emmunyeenye yo n'agibba. Emirembe gyagiriko yagiwa ababe abamusinza. Bino ebintu sitaani byagaba talinaako kye yakola wabula bba bubbi. Ggwe bibyo Aisha, ggwe bibyo Pauline, ggwe bibyo Odesi, ggwe bibyo Mirembe, ggwe bibyo Namutosi, byabba. Bw'ona nnyamba n'otegeera ebintu bino ogenda kwesumulula wekka. Sitaani abba mukisa gwo. Katonda yakutonda n'akuwa omukisa mu lubereberye mungi nnyo. Sitaani yaleeta ekibikka n'abikka emmunyeenye yo, sitaayo.
n'ebikkibwako. Emmunyenye yo yeeyaka Katonda gy'atunuulira, era ebintu byonna byonna bijja nga byatulakitinga ku yo. Leezi zonna eziva mu ggulu zitunuulira yo. Sikiini yeno ya black naye munyenye ekuliko yemu ey'omuzungu, yemu ey'omuwalabu, yemu ey'omulala. Naye sitaani bwe tugenda mu Danyeri, Danyeri yasaba essaala ne zikwatibwa. Ng'essaala ezo bwe zaakwatibwa, ab'amasaza abafugira mu bbanga be babba ebintu ebyo. Emmunyenye yo yabikkibwako, tewali kintu kyonna ekimu ky'ofuna. Y'ensonga lwaki olina mu bwambe. Y'ensonga lwaki olina mu buwambe. Ozina omukisa ng'oyo omuntu akukozesa. Ate no ekibiina abakozesa tebasinza Katonda mulamu, basinza sitaani, basinza majiini. Naye amajiini ago sitaani by'abawadde yabba bibyo n'abibawa, ate ne bakozesa ggwe. Bwe tutunulira mu Bayibuli, abafuzi bonna sitaani yabakozesa okukuba ekkanisa ku ttaka. Lwaki bakabaka be balwananga n'obutuukirivu? Lwaki bakabaka be balwananga n'obutuukirivu? Gye buva ne gye bukoma tewali muntu wa bulijjo yayimirira n'alwana n'ekkanisa. Taliiyo. Balinga bakabaka, balinga b'amatwale, balinga b'amasaza abalina obuyinza. Olwaleero ensi yo yakola endagaano n'omulabe. Gwe okutundibwako oli mu pulaani ya sitaani. Okugenda mu buddu okozesebwe byonna ebikolwako. Njagala ombuli abafa bali bameka abavuddeyo ne bavunaanibwa. Njagala ongambe nti gavumenti yaffe yavaayo n'egamba Saudi Arabia mulekeraawo okutta abaana baffe oba ne babakola kiki ekyali kibedde maawo ekyakibeddewo. Tebibakwatako. Ekyo ekyoyo ky'obuddu ye sitaani ajja n'avujjirira abatudde mu bifo ebyo ba mu ntebe ezo n'abavujjirira bonna. Sitaani abba amagezi, sitaani abba okutegeera. Emmunyenye bw'agikubbako abakubbyeko byonna. Yatwala emmunyenye y'eggwanga Uganda n'awamba abasumba basanyukira omuntu agenda mu buddu. Nze nno nzize bategeeza kino. Ntero bagamba nti mu bantu abagenda mu buddu mulimu emitendera gya njawulo. Waliwo yagenda nga Yusufu, nga Katonda yakutwala mu buddu olw'ensonga. Lwaki? Nti Yusufu ye yalina okutuukirirako endagaano ya Isirayiri okugenda mu buwambe. Amwana wa Yakobo, jjukira Yakobo ye Isirayiri. Yakobo erinnya lye lyakyusibwa n'atuumibwa Isirayiri. Lwaki mwana we yatundibwa? Bino ebintu bya Katonda bitambula nga bya nnono. Kankugambe kino si byakwebuzaabuza. Yusufu yali mwana wa Yakobo. Yakobo yakyusibwa erinnya. Yakobo yakyusibwa erinnya n'atuumibwa Isirayiri. Isirayiri yagenda mu buwambe ku lwa Yusufu, kubanga Yusufu bwe yatundibwayo n'aba katikkiro n'abeera kabaka eyo, bano bonna ekika ne kigenda eyo. Awo obuddu bwe bwatandikira. Naye teweerabira nti kyali kikolimo ekyava ku kyoto Katonda yagamba jjajjaffe Ibulayimu nti ezzadde lyo liribeera ggenyi, liribeera mu buwambe okumala emyaka 4. Kyatuukirira. Gwe okubeera mu buddu oli mu kutuukiriza ndagaano ezaakolwa ku ggwanga lyo Uganda. Okiwona otya? Kusaba. Osobola okukola ku buddu emyaka gyonna n'ovaayo nga ddala otuukiriza. Omuddu taba na kike, omuddu takulaakulana, omuddu taba na mirembe, omuddu amaliriza afuuse ssaddaaka. Bameka be basse? Bameka be basse? Bino ebigambo tolibiwulira walala. Abasumba bo tebajja kugamba kino kubanga ayagala ekimu eky'ekkumi n'ekiweebwayo. Ng'oli mu buddu osula bubi, olya bubi, tasobola kugamba bino. Simanyi oba okubikulwa
batafunanga nze naawe okubeera omuddu nkiddamu wawe nakisomesaako emabegako eyo naye nkiddamu buli muntu wenna ali mu mawanga nga toli mu nsi yo oli muddu naye si pulaani ya Katonda gwe kuba muddu. Olaba ffe tuli baddu ba Mukama naye atuyisa bulungi, tetuli baddu ba kubonaabona. Yagamba sikyabayita na baddu, muli baana. Katonda yekka yasobola okufuula omuddu ow'eddembe. Tewali muntu mulala agenda kufuula muddu wa ddembe. Tosobola kulya ky'oyagala, tosobola kusula nga bw'oyagala. Kanyangu ensigaze eddakiika ntono nve wano. Kubanga gwe olikoleza ettabaaza yange, saba Mukama akoleze ettabaaza yo. Kino kifuuke luyimba mu kamwako. Kaabirira Mukama akoleze ettabaaza yo. Owona obuddu. Abamu ku mmwe oli mu buddu naye oteekateeka n'okutwala baganda bo, oteekateeka otwalayo n'omwana wo. Kifuuke kyansikirano ng'enteekateeka z'omulabe Sitaani ziri mu kutuukirizibwa. Gwe wandibadde osula n'omusajja olwaleero, wandibadde osula mu buliri n'omwami n'omukyala, naye omuddu aba musibe oli mu kkomera. Kiki ekitwa omusibe ekyali mu kkomera ng'alina omukyala? Musibe ekyali mu kkomera ng'alina omwami. Muka omusibe lwe bamusibe lwe bamutwala. Obusibe kintu kinene. Obwo obuddu, omwoyo gw'obuddu tugusabire guve ku ggwanga Uganda. Tegwakoma bukomi, gwasooka kuwamba ggwanga Uganda ne guwamba ggwe, kubanga abakulembeze bammwe baagulibwa omubi Sitaani. Ekkanisa neegulibwa omubi Sitaani, naawe gwe batwala n'ogulibwa Sitaani. Kitwala ddala ku oluta Uganda okwegairira Katonda akuwonya obuddu, okutula ekikoligo ekyo. Tuli wano olw'ensonga okutegeeza nti saba waliwo ekikoligo ekyateekebwa ku ggwanga Uganda, gwe omwana wa Uganda okuba mu buddu, munnayuganda okubeera mu buwambe. Abali e Uganda tebalina mirembe, abali ebweru tebalina mirembe olw'obuddu. N'abali bakozesebwa nga baddu, beeryamu nkwe, betta bokka, beetematema bokka, beekolako byonna byonna, kubanga baddu. Sitaani akozesa ggwe okubonyaabonya baganda, okubonyaabonya ekkanisa. Saba Mukama, saba Katonda, kubanga gwe olikoleza ettabaaza yange. Ettabaaza yo bw'enaayaka, mwana wa Mukama, ogenda kuva mu buddu ofuuke, ogende mu nsi yo weeyagale. Ogende mu nsi yo weeyagale. Tokyali muddu, tokyaliko njegere. Otandika kuyimba, sirina miguwa jinsi ba Yesu wange yansumulula. Oyinza odduyimba kati? Kale luyimbe tukulabe. Weeraliikiridde byankya ate ebitali bibyo. Oyoza emmotoka etalina yiyo. Olowooza omukazi oyo kiki kyalina ekyenjawulo okusinga ggwe? Kiki ekyo kirungo ki Katonda kye yamussamu okusinga ggwe? Musajja ggwe, kiki ekyo boosi wo kyalina okusinga ggwe? Kiki ekikwawula kimu nti oli muddu? Nkugambye saba Katonda akwakize ettabaaza owone ekyoyo ky'obuddu. Akwakize ettabaaza ye munyenye yeeyake. Amazima gadde mu nsi ye, ekitangala kyake mu nsi yo, kyake mu kkanisa yo. Omwoyo gw'obuddu gufe, gusuule mu bunnya obutakoma. Tandika okuva leero osabire omwoyo gw'obuddu gukuveeko era olangirire oguveemu. Gamba nnangirira, ate kikoma kati tekyeyongerayo. Katonda ayimuse ba pulezidenti abapya mu nsi yo. Katonda ayimuse bakabaka abapya. Katonda ayimuse abasumba abapya. Ayimuse abatuma abapya. Ayimuse bannabbi abapya. Balwanyise ekyoyo ky'obuddu. Sitaani n'agooto ge gonna gazikirire. Ensi eddemu emirembe. Ensi eddemu emirembe.
bino byonna biriwo lwaki? Kubanga okumanya kwabula, kubanga amazima gatuulwako. Yensonga lwaki olwaleero Uganda eyali badde exporting ebintu ebyenjawulo, eyali badde etunda ebyamaguzi, etunda bantu, ne bagenda ne bagibwamu ebibumba ne bakubwa. Imagine omuntu omukulu n'asibwa enjegere n'akubwa, ani avaayo muwolereza? Ekyo ekyoyo ky'obuddu sitaani kye yakuliyetinga ku ggwanga, kye kireetedde abaana ba Katonda okufa. Ensigo zammwe zitwalibwa, emitima mukubiddwa amadagala, bakukuba empiso mmeka? Zirimu ki? Bw'obeera mu nsi yo bayinza okukupika empisa ezo, ogenda kuddayo zaala abaana abalamu? Bw'onaazaala ogenda kuzaala bazzolo. Agadagala ge bakupika tebakubalanga muntu, bakubalanga mbwa, kuba oli muddu. Edda abaddu babaliisanga n'obubi. Bw'otunuulira sitole ya Titanic ey'eryato, babatuuzanga eyo mu biwonko, bo ne badda waggulu ne balya enkoko. Olwaleero gwe mukozi wa boosi wo ofumba emmere tebasobola nakugamba nti sooka ogyeko eyiyo, bamala gitogamu ne bagikuwa. Buddu nkugamba bino ofune amanyi agasaba, gano ge mazima, tojja gasanga walala wonna. Gwakola ennyo naye gwasingayo ofuna akasaala akatono. Okolera kampani, gwe omuntu omu kampani neekutunda obukadde bwa ssente, gwasingayo okufuna akatundu k'olwala. Kubanga oli muddu, okola nnyo ofuna kitono. Sabira omwoyo gw'obuddu gukuveeko, gusabire okuva ku ggwanga Uganda, ogusabire ku kkanisa ne ku bulamu bwo ne ku bazzukulu, ofune emirembe mu nsi. Guno omulembe Katonda nze yandeeta okwogera ebigambo bino ewatali kutya muntu ate watali kwekwekerera. Ekyoyo ky'obuddu ekyabatwala mu mawanga kife. Katonda yakise tabaaza zammwe, Katonda yakise tabaazayo, Katonda yakise tabaazayo, Katonda yakise munyenyeyo. Obeere boosi, obeere taata w'abaana, obeere mama w'abaana, otuleko n'ezzadde lyo. Ezzadde lyo likaaba, liri mu kuloza ku kyoyo ky'obuddu, amabujjo gali mu kaaba. Nezookola bakubbako nzibe, ne booteresa tebalina mazima. Ekyoyo ky'obuddu. Abasumba basobola kugamba kuwa ssaddaaka, kwata mu kirevu kya looni. Tebasobola kugamba bigambo bino byekutaasa. Ekyoyo ky'obuddu. Togwanidde kuba muddu. Watundibwa ensi yo n'otundibwa ekkanisa, kati gwe weenunula leero. Bwe tuba tusaba ku mikutu gyaffe gya WhatsApp ne kuno, mwana wa Katonda yambala amaanyi osabe, yambala ekiruyi ky'omwoyo omutukuvu osabe. Katonda agenda kukununula, tasobola kuleka mu bunnya. Bw'aba teyalekayo Yusufu, lwaki gwe tasobola kulekayo? Bw'abanga yajja Isirayiri mu buwambe mu mikono gya Falaawo, eggwanga Uganda alijja mu buwambe, ekkanisa eva mu buwambe. Ekkanisa ya Kristo ye yandibadde imya neyogera amazima. Bwe naayogera ebigambo bino bajja kussaako ejjambiya, bajja kussaako ekisango, bakuteeka eruzira. Ekkanisa yonna neefa. Ayogera amazima waakuttibwa. Kiki ekireese ekyo? Falaawo. Naye Falaawo afugibwako ani? Sitaani. Falaawo afugibwako sitaani. Kati bw'amala ofugibwako sitaani, Falaawo n'akyunya ekkanisa. Ekkanisa nayo ne yeebaka. Kati abantu b'ekkanisa ne mugenda mu buddu. Ne mugenda mu buddu. Tewali Uganda yali badde agenda mu buddu. Tewali nsi esinga Uganda buwoomu. Tewali nsi esinga Uganda bulungi. Kyannaku nnyo ng'oli muddu mu nsi etalina na mmere, erya n'emiceere emipangirire egy'obuveera. Kanetwakakeko ne tugenderaawo mu nsonyiwe, naye wasigaddeyo ekiseera kitono mufune netiwaaka eri kiriya ng'ondaba ne mu kifo ekyenjawulo. Naye njagala osooka otegeere kino, nze Mukama yandeeta mu mawanga gano ag'obuddu okutegeeza ebigambo bino. By the way, siri muddu kuba situlugunyizibwa, nina emirembe mingi nnyo, nze neeyagala nnyo era sifugibwa.
nyinza okugenda okukola kya buntu njagenda nkole nate situlu Katonda yandeeta wano okutegeeza ebigambo bino. Katonda yandeeta mu nsi muno nkutegeeze bino. Tuleme okubeera ffenna obuyenje obusibiddwa mu kinnya. Ndiwo okutegeeza ebigambo bino nti oli muddu. Saba Katonda yakise ettabaazayo ove mu buddu. Katonda yakise ettabaazayo ku nsi yo. Gwe kennyini oddeyo ng'ensi yo g'ogenda ogitaasa ogenda mu buddu n'abaana bo. Naye bw'otasaba abaana bo n'abaana b'abazzukulu bagenda mu buwambe. Nga bwe bakukubye nabo babakube. Nga bwe bakuvumye nabo babavume. Bye bakozeeko bayinza n'oba tonnalepingibwa. Omwana we alepingibwe. Waliwo abalepingiddwa. Basibiddwa enjegere ne bakubwa ne batulogonyezebwa. Okola nnyo ne tewali akuwa kitiibwa. N'omwana wo kimubeeko. Oli mu nsi ey'obusibe. Abamu ku mmwe mugenda okutuuka okuwasa nga n'amaanyi g'ekisajja gaggwaawo. Tokyalina ky'oyinza kwekolera. Mugenda tuuka ofumbirwa okubeera n'abaami nga wenna waggwamu dda tokyalina kabuntu. Kiki ekireeta ekyo? Nti n'obufumbo bufudde, essanyu lyo liweddewo, obulamu bwo buweddewo. Saba Mukama kati akuwonye ekyoyo ky'obuddu. Obudde bumpeddeko. Ngenza kunyola 29 kubanga ogenda weesomera ennyiriri zino Zabburi essoya 18 natandisa nyonyirwa 17 naye tukyasome wantu wano ngenda kuddawo enkya nkomawo wano ku kyoyo kino kiyitibwa nti ebyama bya oluta. Ebyama ebiri emabega ku oluta Uganda kwojja ofunira ebyama bino. Waliwo ebiri emabega by'obuddu, waliwo ebiri emabega w'embeera gy'olaba. Ensi yo nga bw'etambula waliwo ekiri emabega waayo kyenzisa okutegeeza. Onyirwa 29 munsonyiwe empapamu kuba ngenda kusimbula ngenda. Nandibadde mu buliri nga neebase. Naye ngulumiza Mukama nti yandeeta wano nkutuuseeko ebigambo bino. Singa siri wano osanga tewandibifunye. Katonda amala tutesitingisa ku bintu ebimu ate tuyamba abalala. Nze baali baŋŋamba nga ngenda e Bulaaya nga kuba nali mu bulamu obulungi, nalina ssente zange, nali mugagga. Era nagenda e Bulaaya, nagenda nze okujja mu mawanga gano najja kukyusa ku weather. Nina emirimu emisome. Siri wano nti sirina mirimu. Weewaawo nga na wano era gye gimu kuginfuula ow'amaanyi. Nina emirimu egiteetaagisa kutambuza lupapula wantu wonna. Naye Katonda yansobozesa okujja mu nsi muno nandekesa emirimu gyange. Nalina edduuka lya spare nendizingako nendissa ewaka. Tekitegeeza nti mulalu. Ku lwa pulaani ya Katonda najja wano nkutegeeza ebigambo bino. Era wendi obikutegeeza akaseera katono nnyo ngenda bikutegeereza waka. Singa sajja wano Katonda teyandisobozesezza kungozesa mulimu guno. Teyandinnyambazizza mwoyo guno okugamba ebigambo bino. Yasalawo ankasuka eno nsobole okutegeeza bino. Mu linnya lya Yesu Kristo tujja byongerako enkya. Kubanga mu kubeerawo okwo numba ekibiina. Mu kubeerawo kwa Mukama olumba ebyoto by'omubi. Mu kubeerawo kwa Mukama olumba amasabo. Mu kubeerawo kwa Mukama olumba omwoyo gw'obuddu. Mu kubeerawo kwa Mukama numba ekibiina. Era mu kuyamba kwa Katonda wange. Mbuuka ekigo. Mu kuyamba kwa Katonda waffe obuuka ekigo. Mu kuyamba kwa Katonda waffe obuuka ekyoyo ky'okudda emabega. Mu kuyamba kwa Katonda waffe obuuka ekyoyo ky'obuddu. Mu kuyamba kwa Katonda waffe obuuka byonna ebitawanya obulamu bwo. Ewatali kuyamba kwa Mukama tolina ky'osobola kuwona. Mukama bampeera omukisa kambasabire. Katonda nannyini guno ensi ndi wano mu maaso go ng'omuweerezaawo. Nsabira abasajja bano n'abakazi abali ku mpeereza eno, abaliko n'abali baako emyaka gyonna. Nsabye ekitiibwa kyo kirabisibwe. Mukama bambaze omwoyo
omwoyo omutukuvu, bambaza omwoyo omutukuvu, bambaza omwoyo omutukuvu. Mpita bamalayika abafuga ensonda ennya ez'ensi, mpita bamalayika abafuga obutonde, abalina obuyinza ku nsi, ku nnyanja ne ku miti, be balina obuyinza ku bantu. Nsabe bakyuse enteekateeka za pulaani, enteekateeka z'omubi sitaani, enteekateeka z'omulabe sitaani eziri mu ggwanga, eziri mu mawanga. Mukama bano abasajja n'abakazi bambaza ekisa bawangule, bambaza ekisa bawangule, bambaza ekisa bawangule omwoyo gw'obuddu. Era omwoyo gw'obuddu ngusazaamu ku bulamu bwabwe, ng'ogoba ku bulamu bwabwe, ng'ogoba ku bulamu bwabwe. Ndagira ekyoyo ky'obuddu kikome. Ebyoto byonna ebyakumwa eby'eggwanga naki byonna mbizikiza mu nnya Yesu Kristo Mwana wa Katonda omulamu. Mukama banjagaliye, genda mu maaso ng'osaba Katonda akutweko omwoyo gw'obuddu, ayakise ettabaaza yo emunyenye